Ali ku Mabilizi Herbal Products nkubuuzaako mukwano ogamba otya kansubire oli bulungi. Waliyo omwami eyaze nambuuza senga nina ekintu ekinnumya omutwe ddala omukyala bw'abeera ewaka alina kwambala atya naddala nga ndi naye ewaka essaawa eyo alina kwambala atya. Nangamba senga ekintu kinno kyatabulira ddala n'omukyala wange. Mukyala wange bwe mbeera naye ewaka ayambala bigoye biwanvu. Mu butuufu nze simanyi na ntumbo ye weefaanana kati ne figa esikola ki simanyi weefaanana. Mu bufunze ng'omukyala oyo ennyambala ye si nnungi naddala ng'ali n'omwami we. Ayambala engoye ennene nnyo. Omwami ne wamutunulira essaawa ezo talina wamusikiriza. Naye omukyala yandiyambadde atya ng'ali ewaka n'omwagalwa we. Emabegako awo tubadde mu lockdown, kitegeeza buli mukyala abadde waka n'omwami we. Singa abeera takola safaari, buli mwami yenna abadde waka. Naye ekyebuzibwa ng'omukyala obadde ng'oyambala otya? Obadde okeera ku makya n'oyambala amagoye go amanene. Weetala wodde n'owodde eri. Ebbeere tolireeze. Lyonna ligenda likola ki? Lizannyazannya. Naye ng'omwami akola ki? Waali ewaka. Njagala twebuuze biki ebisikiriza abaami baffe. Omwami ava ku ky'okusikirizibwa kuggwa engeri gy'olabikamu. Buli w'obeera buli kiseera nga omaze geeyambalira. Siganye nti nno sigamye muno temwambala ngoye empanvu. Engoye empanvu muzambale nnungi. Naye omwami oyo baawo alina by'ayagala okulaba ate by'atalaba ki wabbali, oba by'atayagala kugenda kunonooza wabbali ate nga gyebiri. Omuyimbi yayimba akayimba n'agamba nti weefuule malaaya eri omuntu wo. Kitegeeza kola buli kimu ekisoboka okulabika ng'okiipinga omuntu wo oyo. Omwami n'abeera ewaka n'akwegalira mukyala naye gwe waaki teweesiiga ku lipstick nga eva obeera awo bw'otyo. Enviiri ziwunya, tomanyi we beesiiga kayi penso. Tomanyi nti omukyala yeekubako ka make-up. Kwegamba omwami ekyo kyokka ne kikola ki? Ne kimukukyaya. N'atuuka okujja n'akugamba senga njagalako ku mukyala ng'amanyi okwekolako, ng'amanyi ku bintu ebiri ku mulembe. Naye ggwe ali ewaka, ki ekikugaanya okuyiga ebintu ebyo? Lipstick wa ssente mmeka? Eye pencil ya nnusu 100. Ebintu ebyo nga babigassegase make-up, lipstick, eye pencil, omukyala byeetaaga. Lunaku olwo ku ssente z'akameeza aziggyako n'agenda n'agula ebintu ebyo kusobola okubeera nga yeekolako. Kyala n'osiiba ewaka nga ku nviiri zo kuliko kapale ka mwana yeekolanga neeti. Omwami buli lwatunula bw'ati atunula ku mpale ya mwana. Olugira ng'ojja ogamba senga nkoze ntya omwami wange okumwagazisa oba okumuteeka mu muudu. Gwolowooza onoomuteeka mu muudu kweyo endabika gy'olabikamu. Wenna n'otambula omusana gukuggwereddeko ssaawa mmeka tonnaba kunaaba. Ogenda okumusemberera bw'oti nga wenna okyuma. Kwegamba nga tomuwa n'appetite akaswa akakuvaamu ke kasinga obungi. Kamutamirawo ne kakola ki? Ne kamutuuka n'agamba nedda. Ono sobola dde okumusemberera, ogenda okulaba ng'atandise okuwanika ennyindo. Jjukira gy'okoma okwetalaatala mu mirimu wano eno. Nodda eno nodda eri otuuyana. Entuuyo ezo zikuvaamu ezikalira ku mubiri zikola ki? Ziwunya. Kintu kuwunya si kirungi. Omusajja kyamutabusizza n'agamba abaana muwunya. Ndowooza mwenna mwabirabye. Kitegeeza bwe weetinkuula bw'oti kati baliriramu ng'akutadde wali mu kisenge muli mu kikolwa. Akutinkudde. Agenda okukulaba okuwulira akaswa akakuvaamu ng'owunya. So ng'omukyala yenna yandibadde muyonjo, yandibadde ayambalako bulungi nnyo.
toyambala bulungi ng'ogenda ku bugenyi wabula omwami wo olina omulabikira obulungi. Perfume gye ziri bazitunda si za kwejalabya. Bazitunda osobole okuwunya obulungi. Gula ka perfume akawunya obulungi. Omwami akutuukeko ng'owunyanga kyakulya. Tuli ku bakyala ab'ewaka. Beera ewaka muguleyoko ku busikaati. Koyambala omwami n'alaba ku ntumbwe. Koyambala omwami n'agamba mukyala wange ng'ayina figa nalonda bulungi. Muyede oli mu ntebe n'atuula ne weetala nodde eri ye aba akutaddeko amaaso ng'akola ki? Ng'akulaba. Ebirowoozo by'alowooza awo ebingi ng'akulaba agenda okuyimuka waati ng'agenda mu kisenge. Kivaamu ng'akuta mukyala nti wangi mwami sitokisi zange ziriridda wa? Tiziri awo waggulu jangu ozimpe siziraba. Kumba alina kyakola ki? Kyabala. Oluyingira mu kisenge abikkula bikuzika sikaati ng'ekintu kikola ki? Kyedomola. Alabyeko, omulazeeko, ebbeere liri mu kaleega. Buli kaseera waaliraba alabanga ttutu. Kuba talirangako nga likoze eki? Nga lisowottose. Naye n'obeera ewaka ebbeere teriri mu kaleega oluusi olyonsa amabeere gatonyetonye mu lugoye ate amabeere gatonya mu lugoye amabeere ago gawunya bannange. So abaami bibamalako appetite. N'omulaba ng'agenze ebbali oli tasiiba naye. Jjukira bwe waba agenda okumulaba oli yeetegeka. N'amwetegekera nti kati ngenda kulaba muntu wange nina okubeera nga ndabika bulungi nga mpunya bulungi. Ye alowooza bw'atyo waabeera mu mbeera ze eza bulijjo so nga naye abikola wagenda kukola ki? Kumulaba. Kaakati ggwe oba osobola obikola nga kantu katono nnyo ako. Lwaki tobikola? Weefuule malaaya eri omuntu wo. Mukolere buli kimu kyonna ky'olaba nti no kigenda kikola ki? Kimusanyusa. So tomala gakola. Tokola kweggyako. Keera ku makya omukyala gwe asooka omwami okuva mu buliri. Bw'oba temukoze eki? Temukoze. Musooka okuva mu buliri genda mangu onaabeko, weesige bulungi ekizigo, weesige bulungi kalipustik, oyambalako bulungi. Ogende omuwa akacaayi ak'okumakya okumuzuukusa nga mutuufu omuntu amuzuukusa nga ye ggwe. Oteredde bulungi nnyo, ojjudde. Muyige ennyambala y'ewaka. Teweekuba kawoowo ng'ogenda fuluma mu nnyumba olw'okuba ogenda fuluma otambula ogende. N'omwami wo yeetaaga okumanya ti mukyala wange awunya bw'ati, mukyala wange ali bw'ati. N'obyekolako ng'ogenda wabbali mu butuufu. Ekyo nno kye kyaviiriddeko amaka g'omwami omu okutabuka. Nga ye yeebuuza lwaki mukyala we tabikola ng'ate abalala bakola ki? Babikola. Enviiri ezo abamanyi ozisiba ne zimala emyezi 3 ku mutwe. Oteekamu ebizigo n'ate tozinaabamu. Ebizigo ebyo by'obisaanuuka enviiri ezo ziwunya ne zitandika ovaamu olusu olubi. Kati omwami buli waleeta ennyindo ze n'azisembeza ku nnyindo ku nviiri bwe bati. Appetite ekola ki? Efa. Mujjukire ekisinga okutta appetite eri omwami oba ggwe omukyala ng'olina ky'olabye ku muntu wo oyo omwagalwa wo gw'oyagala n'omulabako ekikwenyinyaza. Kitegeeza bw'oba obadde nga appetite ye eri mu 10 egenda kukkira ddala etuuke ku 5 anti omuntu gw'oli naye endabika ye tetegeerekeka. Omusanzeeko ekikola ki? Ekyenyaza. So weeyonje gwe munnange ali eyo, beera muyonjo osobole okwagazisa ne munno gw'oli naye. Omufumbi w'emmere bw'abeera mukyafu tafuna bakasitoma. Badduka bakola ki? Bagenda. Nti oyo mukazi waawo mukyafu. Osanga ebintu biri awo binyookeramu enswera, ku meeza tasiimuddeeko, yenna yeeyambalidde bw'atyo, sisobola mulyako mmere. Naye ate ewa mama Naaki afumba bulungi, mukyala muyonjo nnyo. Ayinza n'okuba tafumba bulungi naye ng'ekimuliisaayo
buyonjo bwe nga muyonjo toyinza sanga kintu kikyafu we naye ng'ekireeta abantu ewuwe buki buyonjo naye ng'enfumba yo si nnungi naye ate oli omukyafu gwe badduka nti nomukyafu akuba ejjiiko kakati woba osobola okukuba ejjiiko bulungi nnyo lwaki na bino tobituukiriza n'okuba ejjiiko ate ng'oli muyonjo abakyala muyige ennyambala y'ewaka toyambala zigandula zo bw'otuuka ogenda mu kisenge teekamu buli mu nayiti obulungi obusikiriza omuntu wo oyinza okambala nga katangaala tubita bwa appetizer katangaala n'otambula ne weetalaatala mugenda otuuka essaawa eyingira obuliri ng'omwami agamba oba amaliriza ddi ayingire ng'aluddewo oluusi n'akweyita n'agaana naye mama gundi ng'oluddewo jangu weebake teweebaka gwe tokoowa naye nga ye kyayagala akola ki akimanyi olwedde wamulazeerazeeko dda wamusampulinze dda takyalina na bwongo bugumiikiriza akuyita mangu musobole okukola ki okukiggusa so omukyala teyeebaka mu ngoye zaasiibamu wabula omukyala yenna abeerayoko ne bunnayiti bw'ayambala ng'agenda okwebaka omukyala yenna tasula mu mpale kobe mufumbo kobeere nga toli mufumbo omukyala tasula mu ki omufumbo kitegeeza ogaliddewo omwami wo atali mufumbo bw'oyambala empale oba tossa oba tokola ki oba tossa ate nga weetaaga okubeera nga ofuna fresh air ng'ogifuna bulungi nnyo so ndowooza ensonga mugikutte empale togisulamu omukyala omufumbo tosula ddala mu mpale senga kisoboka omukyala omufumbo wandisulidde ddala nga wewazaalibwa anti buli oyingira mulimu buli n'ofuna ebbugumu weekyusa weekyusa okwona kuki ku mwami ate buli akabugumu ako kekamugendako gujja bagira atandika kubuuza maama nakisembere eno munnange weeyongere eno olagawa jangu ombugumya empewo ekola ki enfuuwa akabugumu kabeera kakoze eki kamuyiseemu ate mumanye nti nno omukyala yenna alina okuba nga abuguma okunyumirwa omwami wo okumunyumirwa naye buli wobeera ng'onnyogoga ng'olinga fridge kitegeeza omwami wo tagenda kukola ki kukunyumirwa sigala ku Mabirizi Herbal Products Limited omukyala nabukalu nga gwe tolina tuzzi kandida akuluma bikusensedde tokyalina bwagazi tolwala family ezikulemeseza okulwala jangu nkuwa eddagala ojja kubanga oterera bulungi nnyo tewagenda wannakakande tewakyalira nsiko byagaana jangu nze nkwekwatiramu n'oterera ddala bulungi Sweetener yeetaagisa okubeera ng'omukyala weerunga omwami buli wakutuukako ng'oli wanjawulo owooma ate ng'olina amazzi n'abalongo wasika gw'olowooza omwami biki bye yeetaaga okusinga ku ebyo ekyo kyokka kyakola ki kye yeetaaga bw'obeera nga byonna obiyina kitegeeza oli mukyala atuukiridde mu kisenge muntegedde bulungi baddiya Sweetener tight saako ne pulling mwaba takyalina nsiko byonna weebiri abatalina mazzi bikandida bibaluma jangu tukuwa eddagala saako naawe omwami enyuma musaizi akasumuzo nga katono abakyala babajerega babyogera bangi nnyo abasinga okujja basenga omwami wange alina akazibu we kati naye ate mugamba akola ki ayomba lwaki obeera nga buli kaseera omwami mukyala we abeera akwemulugunyaako ng'ate eddagala weeriri tomalaako misenge eddakiika 5-2 nga n'omwana omuto atandika ebintu ebyo awulira nga tasobola zikola eddakiika 2 ezo zimukoseza ddala gwe omusajja omukulu myaka 4 myaka 3 myaka mmeka okola eddakiika 5 kati ababitandika obutandisi bakole mmeka sigala ku Mabirizi Herbal Products nsangibwa emulago ku 2 karawundi ko 2 kasita otuukawo onfuna bulungi nnyo opposite ne church ya Kakande
onsangawo bulungi nnyo. Jangu tukuyambe mu nsonga ez'omu kisenge, ensonga z'amaka, jangu tubeere nga tuzikwasaganyaako. Ennamba yange ey'essimu eri 0704737114. Ye nnamba yange ey'essimu. Bw'ogikubako twogerezeganya bulungi nnyo, n'ombuuza nange ne nkunnyonnyola. Mubeere bulungi, mweraba.